Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yunaje msinziro okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Tukyali bukunja Masaba tugezaako okugoberera emboozi y'omugenzi Prince Job Paulo Kafeero. Nga wano we tuli tuline Mwanyina ayitibwa Grace agenda tubulira amanya ge amatuufu naye nga kigambibwa nti ye yamuleeta ku kyalo kuno kwe tuli bukunja Masaba. Tukwaniriza maama. Kalise. Bigenda bitya? Tugezaako. Embeera eno gye tuyitamu ebatwalaganya etya ey'omuggalo? Embeera tutwalaganya naye era tulina ogigumiikiriza kuba ekiriwo kukuuma bulamu tulabe nga tubeerawo. Kati maama, embeera eriwo y'abaana bo omugenzi Mwannyoko Prince Job Paulo Kafeero be yaleka. Abaana 11 baaboolebwa baagala bwenkanya. Beekubira endulu wadde minisita General ne abagamba ekiriwo kya kuziikola kitaabwe bamanye ekituufu. Abaana abagamba nti be batuufu bagamba tekijja kusoboka. N'ab'oku kyalo betwogeddeko nabo ne chairman bagamba tekisoboka. Gwe nga ggwe ebintu bino biraba mu ngeri ki era kikyolowooza kirina okukolebwa? Ekirina okukolebwa weekiri naye kyembuuza Administrator General nga yalagira baziikule Kafeero oba kirowoozo ky'abaana ab'emulugunya. Anti kati kirabika bwe baatwalayo okusaba obwenkanya bali abaana 11 ndowooza abasawo ne babagamba balina ekintu kimu ekyokukola kuziikula kitaabwe babeere nga bakebera ekituufu oba yabazaala oba ne singa kibadde nti naffe abantu abakulu baali batwebuuzaako netulowooza nti si kyekyandibadde ekikolebwa okuziikula Pawulo. Twandibadde tulaba embeera endala ebayambako okusinga okumuziikula. Kakati gwe nga ggwe kikyolaba abaana kye balina okukola oba ekirina okukolebwa? Nze kyendaba ekirina okukolebwa bw'aba nga taata waabwe yafa nga tabeegaanye nga talinaako mwana n'omu gwe yeegaana. Abaana bonna bakkiriziganye nti baana ba Kafeero ate era akantu akaliwo bakkirize okukagabana bonna. So okkiriziganya n'ekya muganda waabwe Swazi ekikolwa kye yakola okutunda ennyumba y'ekajjansi n'okujja ettaka erimu n'alitunda n'eddala n'alipangisa banne n'atabawaako ssente. Ekyo ekintu bw'aba nga ddala Swazi yakikola si kya bwenkanya era sikkiriziganyanga nakyo. Naye ate ekyokugamba nti okusobola okuggyayo ensonga eyo nti balina kuziikula Kafeero ekyo kye sikikkiririzaako ddala. Waliwo omwana abadde abeera n'ewaka gwe tusanze bamuyita Nanto ng'agambye nti Swazi yamugobaganya n'amuggyawo ne wali yali alimiralimirako n'apangisaawo ab'ebikajjo. Abaana abawala emirundi egisinga mu bamanyi batambula nnyo balina abababuzaabuza. Kati ku ssaawa eno bw'oba omusanze awaka wa kitaawe siyinza nnyo kusiiga Mwanyinavu nko nti yamugobaganya okuggyako nga tuwulidde nga yeekubidde enduulu gye tuli nti bwa bano bangobaganya. Singa banaaba basobodde okutwekwatako nga ffe bazadde baabwe abaasigala tewajja nnyo okuba kikaluba. So ensonga zino zigenda mu maaso bassenga babalese ebbali? Bwe kiri. Bano ku baana ab'omugenzi mwana akyakwanguyira era gw'oyogerako naye? Abaana we batuuse kubajjukira abaana bonna baali bato baasigala ne bamaama baabwe. Obulabirizi bwonna babufunye ku bamaama baabwe. Kati awo wenjogerera wano sinnabaako mwana gwe ŋŋambira ddala nti tutambulira wamu.
sinnamufuna. N'okukubirako kasimu tebakubirako? Era okuggyako oyo kati ali emmanga. Ewaka Nantongo Siteera ye Siteera Namuli ye naye abalala sinnafuna nnyo kwatagana nabo. Gwe ng'eyawangala ne Kafeero era nga kigambibwa nti yajja ku kyalo kuno okusengako, ekyalo ne kimusanyusa n'agulako n'ebibanja n'azimba nako, kubanga gwe nga bw'omanyi Kafeero n'abaana bano be bazadde abamu bamaama baabwe wabalaba era obamanye, okkiriziganya n'ekyokugamba nti Kafeero yazaala abaana bana bokka nga abali bwe balowooza? Nga nzizeeko emabega Kafeero teyasenga kuno lwakyalo kumusanyusa nti yansangako, naye Kafeero yakulira kuno, yakulira mu mikono gyange, era kwe yava nasobola n'atandika okugenda okukola emirimu gye. Bwe yafunayo akasente n'akomawo n'atandika okugula ebitundu bye ebyo nga bwe yabigula. Atulaba maama sooka otuze mu ntandikwa tewatubuulidde mannyago na nkolaganayo ne Kafeero oba relationship, oluganda luli luti? Oluganda lwaffe ne Kafeero, Kafeero mwannyinaze, maama waffe atuzaala babiri, naye lwakubanga nga taata yayawukana yabeera wano, nembeera naye nga ndi mukyala Sentamu Francis, era ne tulera abaana abo ne Nantongo Saala ne Ninda Joseph, be baana abato maama be yali alina. Yadde nga maama yali atuzadde abaana 6, naye kati abo be baana abasatu be nasooka okubeerako nabo kubanga be baali bato bange, ne babeera awo ne basomera awo. Kati ne bagenda nga bakula, Nantongo n'agenda ne yeeyongerayo emisomo gye, Joseph naye bw'atyo, naye Paulo yakoma ku Baskerville, yasomera mu TTC Nasare, n'asomera ku St. Francis Nkokonjeru, n'agenda n'amalirizaako ku Baskerville mu siniya. Awo n'atandika okugenda ekitone ky'endowooza ne kitandika okumusika, n'atandika ebyokuyimba. Awo nga agenda alaga nti takyayagala kusoma, omwami wange tekyamusanyusa nnyo, n'alabika nga takyayitegeeragana naye bulungi. Awo kwe kutandika ensi. Omukoye yali amuweerera? Maama waffe yali kwegamba anafuye nga mulwadde, ate nga ekiseera ekyo baali bawakanye ne taata waffe. Ate amawulire agamu nti ekyamulemesa oba ne muko nti oba waliwo oba mwannyina wa muko gwe yayagala. Ekyo sikimanyi. Kakati maama, gwe nga mwannyina Kafeero, oli mwannyina ddala, waliwo n'ebitankanibwa ku nkolagana ye n'obuzaale bwe ne Naŋŋanga, nga kigambibwa nti oludda olumu lugamba si mwana, nga gundi mulamu wo bwe yayogera bisirikirwa nti si mwana wa Naŋŋanga. Kale ebyo ebintu nze sirina bwe mbiyingiramu nnyo, kubanga nze siri wa kika kya Nkima, kati awo sirina nnyo bwe mbiyingiramu. Bwe kiba nga kyaliwo, ekyo kirina kumanyibwa taata waffe na maama waffe, nze sirina we nkimanyira. So kati mu mbeera eno abaana bano okufuna obwenkanya, omusika gwe musika akigwokkiririzaamu ku baana ba Kafeero era gw'omanyi gwe bassaako? Omusika wa Kafeero nze sirina gwe ngamba nti ono, olw'okuba nga nyinza okuba sirabanga ku ddaame lya Kafeero, naye ekika oba bwe kyatuula ne kironda mu baana abo omwana omu gwe baateekako. Omwana oyo yaani? Omwana oyo ye Martin.
Kafeero. Kati awo simanyi awo oba omusika naye aliko engalangatana nti tebamwagala oba ki, awo sikimanyi, naye nga ye mwana gwe baateekako ng'omusika wa bannaabwe. Okikkiriza nti Martin mwana ddala wa Kafeero ate nga y'omu ku baboolebwa? 100% Martin mwana wa Kafeero. Simanyi era simanyi nti waliwo amuboola. Tabawaako? Swazi niga bw'aba ayogera agamba nti nno talina mwana wa kitaawe gw'aboola, era ayagala babeere nga bakwatagana, era tayagala taata we bamuziikule. Era Swazi niga talina buyinza buboola baana ba kitaawe, obwo buyinza tabulina. Ate obuyinza obutunda ng'ate si ye musika, nga ne banne tabakuŋŋaanyiza wamu, te nga taata waabwe yafa taboddeeko n'omu. Bw'abanga ddala kituufu Swazi niga ye yatunda, eyo yakola nsobi, naye nga nze sikirinaako bukakafu eyatunda yennyini simumanyi. N'ettaka eriri kuno kigambibwa yalipangisa ab'ebikajjo. Ettaka eryo simanyi ngeri gye baatandikamu kulipangisa, naye nga waliwo omukyala maama w'oyo omwana Siteera nga ye ayinza okuba ye bayingizaamu ekirowoozo ekyo ekipangisa awo. Omukyala abadde wano agaanya okwogera? Ye mulala kuba n'ekibanja ekikye naye yakipangisa ne bakirimirako ebikajjo. Kati n'abaana bali ndowooza ye yabateekamu ekirowoozo ekyo. Kakati ebintu nga bw'obiraba gwe nga mwannyina wa Kafeero, ki ky'owulira, ki ky'olowooza, ki ky'oyagala? Ekisinga okunnakuwaza ennyo kye kigambo ekijjumbiddwa abantu abangi nti baggyeyo amagumba ga Kafeero. Ekyo kyo kinkaabiza ddala muli amaziga ekindeeta ennyiike, era mbadde mbasaba bakiriko ekyo bakiviireko ddala. Ekirala mbadde nsaba bwe kuba nga kiyetaagisa kwegamba kumanyagana na kukuŋŋaana nga abamaama b'abaana n'ab'ekika n'abaana baffe, bajje tukuŋŋaane twogere okusinga ebyo ebitambula mu ggwanga nti bagenda kuziikula Kafeero. Kijja kuba kya buswavu nnyo. Temulinaawo ngeri gye mukubiriza oba ne mukuŋŋaanya ku baana mmwe nga bassenga abaliwo? Kuba waliwo ne ssenga omulaba muyita ssenga Nantongo. Ssenga Nantongo gyali mu kibuga gyali. Eriyo bataata baabwe, bajjajjaabwe gye bali, ne bamaama baabwe bonna. Joseph gyali taata waabwe, Banne, Bakawemba, waliwo gurupu y'abataata baabwe abaala eryawo Kiremba, ne bassenga baabwe bwe bali bangi. Naye abaana oba simanyi oba bamaama ye batabakubiriza, bandibadde babakubiriza ne begatta mu kika mu bantu baabwe ne basobola okufuna kye bakola nga kituufu. Olowooza Nnende omulimu gwe yakulembeddemu ogw'okulaba nti abaana bano 11 bafuna obwenkanya newankubadde gujjidde mu kintu ky'otayagala ekyokuziikula Kafeero, nti guba guleetera abantu abamu okubuusabuusa, kuba awo gundi we yaviiridde bisirikirwa n'alyoka agamba si mwana wa Naŋŋanga, ne bagamba n'okuziika tebaalabikako bwe bityo, nti era baanoonya omuntu ayogera ng'ow'ekika mu kufa kwa Kafeero nga tebamulabako. Bulijjo ekituufu toyinza kifunira mu kutulugunya. Bwe bagamba okuziikula Kafeero nga ye mbeera eyinza okujjayo obwenkanya, abantu abasinga kitutabangula, era ndowooza n'ebisirikirwa kye kyamutabangula okutuuka ku ekyo. Era omulimu gwakulembeddemu nze mbadde nkakasa nti siyandiguyisizza mu kyakuziikula munne muganda we, yandibadde akiyisa mu mbeera ndala. Anti abasawo bagamba kyekyoka ekirina okukolebwa, abaana bano 11 bazuule ekika kyabwe. Abaana okuzuula ekika kyabwe nze mbadde nsaba bakirekere bamaama baabwe,
buli maama w'omuntu awulira nti teyamuzaala wa Kafeero amugyewo amutwale. Anti abaana nayogeddeko n'abamu, nayogerako ne Martin, nenjogerako ne Tone, nenjogerako n'abaana abalala. Bamaama baabwe balamu, babagamba Kafeero ye kitammwe. Gundi Swazi abagamba abataafuna ku mugabo bagende bakole. Kati nze kye ŋŋamba, abaana bwe baba bayogera ne bamaama baabwe ne babagamba nti Swazi ye kitaabwe, Kafeero ye kitaabwe, si bagwi baddalu. Era kiba kitegeeza nti baana ba Kafeero. Kigambibwa nti waliwo omukwano gwa Kafeero ennyo ku kyalo kuno boogere nti yagezaayo okuvaayo ayogereko ku nsonga mu butuufu bwazo nga bwazimanyi. Abaana bano abaana ne bamutabukira ne bamuvuma bubi nnyo, era bwe tumunoonyezaako agaanye okubaako kyayogera n'agamba ebya Kafeero yabikoowa. Ye mutuufu. Bwe baba nga baamuvuma era abadde ateekwa okubyegaana. Lwaki bano abaana be bakikola ate nga bali be babuusabuusa bo ndabanga abakkakkamu ennyo abatanaba nnyo? Anti munnange buli omu alina enkula ye gye yakulamu. Kati bano bwe baba nga baagira baafuna engeri gye bakwakkulamu, katukuyite kukwakkula. Kubanga singa tebakwakkula bandibadde bakwata kibakutte oba baali basazeewo bonna ne bakigabanya bulungi kyenkanye ne bannaabwe, awo tewandibadde buzibu. Naye olw'okubanga bakwakkula kati tebakyalina ndowooza omuntu yenna gwe baagala kutegeeragana naye. Naye nga tubadde tukyalina chance egamba nti waliwo ku bintu bya Kafeero, mbadde kyensaba abaana abo tubakuŋŋaanye tutandikire ku kino ekiriwo, abaana babeere nga bakikozesa bulungi okubeera nga kibayimiriza. Oba mwana wa Kafeero oba si mwana, bonna babeere wamu, ebiriwo babigabane kyenkanye. Sigambye nti oba mwana wa Kafeero oba si mwana wa Kafeero. Bonna 15 Kafeero. Abaana 15 be batugandika baana ba Kafeero. Nze sirinaamu gwe mboola n'omu. Kyekituufu. Bonna nze mbatwala nti baana ba Kafeero. Kubanga abaana abo mulimu abajjanga beyajjanga nabo nga mulamu. Najjanga nabo naga abaana bammwe baabo. Ono omwana w'egini. Omukyala abaana abe 15 olinamu gw'otamanyi? Nina abaana nina omwana eyajjanga muwere, nali simulabangako. Joyo kati oba we 17 kati omute nnyo. Ndowooza yoyo oyo bambi nali simulabangako. Naye abasigadde obamanyi? Dembe namulaba taata we ng'afudde. Be baana abo. Waliwo n'omwana eyajja omuwala nga mulumbe lwa taata waabwe, oyo naye nali simulabangako, naye abasigadde bonna nabalaba. So ku baana 15 gwe abaana 10 katugambe 12 omugenzi yafa abakulazeeko. Abo nali yafa nga mbalabyeko. Kati ekyabisirikirwa byonna bye yayogedde obyogerako ki? Ebigambo byabisirikirwa nze ku lwange mbiwulira nga mbibyogera naye nze sinnabimanya, kusimanyi ki kye yayogedde, sinnakiwulirako. Gwenga Mwanyina wa Kafeero nti Awakanya kyakuziikula bbaawe, naye ebirala saabitegedde bulungi. Gwenga Mwanyina wa Kafeero olina ebyama byoyinza okuba nga olina nga biyinza okuyamba ensi okumanya ekituufu ku baana ba Kafeero n'abatali baana ba Kafeero? Sirina nnyo kyama kubanga kakibe nti oba katube nti oba kyapa kyeyo gye baagala okutunda sikirina. Sirina nti ddaame ekyo ekyapa nakikuumako okumala ebbanga, naye yali agenda ebweru omulundi ogwasembayo, ndowooza n'akaluubirirwamu n'akitwala. Kati mu kukitwala siyakinziriza. Alright, hey TV Uganda, thank you so much for watching. Tuline Mwanyina wa Kafeero wano. Wakati maama obubaka obusembayo ku baana ba Kafeero n'ebintu nga bw'obiraba. Ebintu bino nga bwe mbiraba, taata waabwe yayogera, yali ayimba oluyimba yagamba nti abantu bange nsaba twogere. Kati njagala abaana abo ne bamaama baabwe n'abo abakulembedde omukolo ogwo ogw'okuziikula munnaffe
badde mbasaba bagoberere omulamu ogwo Mwanyinaze gwe yatulekera ti bantu bange nsaba twogere nga tebannagenda nnyo na kintu ekyo mu maaso mbadde mbasaba tukuŋŋaane twogere tulabe ekinajjawo ekintu ekyo eky'obuswavu ennyo ekyokwanamya amagumba ga Mwanyinaze kungulu omulundi ogwokubiri twogere n'abaana abo tukuŋŋaanye abaana baffe tulabe engeri gye tubabeezaawo mu nsi muno nga bonna bakwatagana. So owakanya eky'abaana bano okuboolagana naye ate towagira kyakuziikula kitaabwe. Saagala mwana n'omu kuboola munne ate bwe waba nga waliwo abaakola ekikolo ekyokulyaza amaanya banne ekyo kyo nkivumiririra ddala. Alright, thank you so much for watching. Ebyo ebigambo bibadde bya Ssenga Mwanyina wa Paulo Kafeero, Ssenga Grace Nakungu. Grace Nakungu. Mwebale nnyo okutugoberera emboozi eno tujje tugitambuza. Nsembayo nga ngamba nti ebigambo ebyafulumidde mu bukedde ebiŋŋamba nti nayogedde ku mukulu Kinobe njagala babisozeemu era neetondera ddala Mwanyinaze oyo Kinobe. Ekyo sinnakyogerako kubanga Kinobe ye yalina eggurupu abaateeka ennyumba ku Mwanyinaze Paulo Kafeero ne bamaliriza bulungi n'amalaalo ge n'olwekyo nze sikola ki simanyiiko nti yabeerako n'abaana abo okukola ekintu kyonna ekyo sikimanyi nze nti nagambye nti ye yakulembera abaana mu by'okutunda kati awo simanyi ekyo sikimanyiddeeko ddala kubanga nze yakulembera abaana saamumanya mbiwulira buwulizi ku leediyo nti abaana baatunze. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Thank you so much for watching. Tubadde Bukunja Masaba mbaagala nnyo ku kamera Aaron Bobo. Thank you so much for watching.